Nga Uganda yeteekateeka okufuna nalungi wa Uganda omujja, abantu ab'enkizo mu fashion history ensi yonna bazze mu Uganda okubaawo nga Queen Abenakyo awaayo engule ye eri nalulungi omulonde. Mu bano mwabaddemu Zare Hassan kw'ossa ne nalungi w'ensi yonna Vanessa Pons ng'ono yasoose kulambula Busoga nalulungi munne Abenakyo gy'ava ng'awerekeddwako Honorable Twala Kadaga, Miss Tourism Busoga, Miss Brenda Nanyonjo, abakungu okuva mu nsi ez'ebweru kw'ossa ne munne Abenakyo. We're going far enough now. That's fine here. Just here. Just come and find. Over here? Just here. No, bad. No, bad. No, bad. No, bad. We're just coming down in hills from this mountain, and you could see one big lake of Uganda from the top, and there's a camping site, which would be awesome. Not in hills, I presume, but you can hear the music from the kids, and you can see them back there. Let's go see them. I'm gonna hold you. It's okay.
Video. Video? Who's taking photos? You taking photos? Both? Bye-bye! Take care! You go. You go. Vanessa Pons yalambudde ebifo ebyenjawulo omwabadde Kagulu Hill n'amasomero ag'enjawulo mu Busoga. Gano yagetikidde ebirabo nga ebizigo, sukaali, butto, sabuuni, ebikopo, pads, eddagala ly'amannyo, biscuits n'ebirala bingi nnyo.